ye agamba atya. Hello. Nze mukunja wa BTFM mu Ndobeso ku program sisimuka wangambye nkukubireko. Essebu. Nino omukyala. Bamuyita mukyala Maggi namuzaalamu omwana. Naye njagala kumanya wajje bali n'omwana wange. Kuba nawulidde ku lugambo. Ti omwana gwe namuzaalamu ayinza okuba yafa. Ate simanyi gye bali sibawulira naye kati njagala kumanya wajje bali n'omwana wange kikyali. Oba yafa oba gyali. Era njagala kumanya bw'aba yafa bamuziika wa. Kyo nakyo mmanyi oba bamuziika watuufu. Kakati nze njogere ng'ani mugambe nti ye ggwe. Waliwo omuvubuka yavanga ewaabwe saidi z'ewaabwe nga bamuyita Peter. Kati yagenda bweru geyogera bwotyo nga yavanga ewaabwe ng'alaga wa. Yavanga ewaabwe saidi nga kitera okujjako ewaffe nga tukyali kinene omukyala wange. Kale mu Ndobeso yaffe. Peter naye kati yagenda bweru. Bamanyiganye. Yamumanyi. Peter amanyi mukyala wange. Kati bw'onaayogerako naye. Tobola okwogerako naye bwemba omunfumidde oba. Kale beerako ku simu tovaako. Kale bamuyita ani? Bamuyita mukyala wange. Kale beerako. Esimu ogiwulira? Halo? Halo? Esimu ogiwulira? Panji? Ye balikoze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wano mu program sisimuka ku makya. Oliyo otya? Peter. Kyogamba tontegedde. Peter gwe wasomanga naye oli mukambwe mbadde okubidde okumubuuzaako ate kyekyokubye bakola okubba poloti kolaki Maggi oli otya nange bwakazuukuka nze Peter nakomyewo okuva ebweru kati mwendi kale mbadde manyi tontegeere likuli musaayi twala eri obuyaayi kale yegwe kakati owayi kakati gwe ogenda okwogera n'oli Mama Kereya nze tugenda mukubira ogere naye nga Mama Kereya ndi mu ddwaliro kale gwe ye bannange nga kitalo bangamba nti wafiira omwana tulabe kyagambye mwana gwe nafiira omwana gwoleka kiki mwana nange yalwalawo mangu nanfaako kakati olwo kati mwamuziika wa bujuuko ye bujuuko ng'ate ze zijjukiranga bbaawe yali ow'empigi olaba n'ow'empigi wali omumanyi nze yasoma nali mumanyi mwana gwe nkugamba nkubuulira ki omwana ekituufu yali w'empigi naleeta abasajja babiri ewaka ow'ebujuuko n'ow'empigi kati ye muzeeyi taata yasinga kwagala w'ebujuuko lwaki anti ow'ebujuuko ye yaleeta ebintu ebingi yaleeta bintu bingi kinaki yaleeta ente yaleeta byonna ebyetaagisa yaleeta kikati ate n'ow'empigi yaleeta mbuzi bukokokoko kataga n'atamukolera
Yengo webujuko yali taata w'omwana omutuufu lwakubanza nali sina ngeri gye nkinyonnyola netumuzika ebujuuko naye kakati ow'ebujuuko bw'alimanya nze simanyi kubanga kyekana ebyatta omwana bye bimu ku ebyo kumuwa kumanya gatali geewaako kati ow'empigi lwaki tomubuulira nekuziika kwaggwe wakati ekyo kyetadde kyazaaki era newe namubuulira omwana tagenda kudda wabula kyentidde simanyi oba mukama alinyamba nyinziramu okuzaala kubanga naawe manyi ebyo ebintu mumanyi okukomya n'ofuuka omugumba genda omwana omuziikuleyo omubbeeyo omutwala empigi ku obwongo bwe bukola bulungi kugamba bintu bya siriyasi gwebireetamu lwali mubbeeyo muziikuleyo ntya ndi musezi nze nali neebase kale nze wabulandeka kubanga n'ebyendowooza bingi naye munnange weerowooze ku nsonga eyo kubanga omuzimu gw'omwana guyinza okudda ne gukutuga kansebe neheza okunkubirako Bere fema chinta buli ky'omuziki kyenda mu mukaaga katoneza ebanna tuli kuki oba tuli kuki wano tuli luddawa ekyo tuli kwa Kashia naye oba yakuziikulayo muntu kyekyo kitegeeza nti taata omuntu asinza okumuwa ebintu ebigibwawo omulambo n'abazadde bannange nabo baafuuka bakago abakazi mufuuse bazibu katubasabire naye bannange mukonjamu abale kuweereza naye bannange omukazi yali mwenzi onkyanga otya abasajja omulundi ogumu ate abasajja bonna ne bakyala nammwe taata nemuli bamululu kitegeeza omwana mwazaala kumutunda butunzi nammwe ne mukkiriza abasajja ababiri ate nogamba nsinnye weeno ow'empigi simusiibuha naye mukajja gwo munnange munnampigi munnange naye omusayi gwerondera kaawa akagundi ako bwoba okalikodinze oggyeyo omwana wo ate naye mukazi gwe togenda kufuna mirembe kuba omwana gye wamuziika siwaayo nze mama Innocent kikuyigirize nakatyo abasajja tubaagala mulina we muli tadduse kakati olwadduse bwabadde kyengera ayingidde masaka bannange abakazi bange abakazi namutuukiza bamama wange abaagala nnyo ate musaasire lwa nsonga abantu baagala nnyo abafu kati alina kyakola ino ziikulayo abasajja babaagala mulina we muli abasisinzine bali tumanya lwenyiti mu bagisu naye bannange abaali babaaki kale wulira yakwata omulambo gw'omusajja nagenda namuziika eri gye batakuzaala naye ng'amagezi gemba omusajja agende ku poliisi gwaba amanyi gye bazaala omuwala agende akwate taata w'omuwala bagende ku poliisi omuwala agende agyeyo omulambo gye yaguziika bagutwale ewaabwe omuwala oyo talina na magezi ne taata musiru talina na bwongo taata kyoyo bannange Bere feme kitabuli ky'omuziki ku 9 katulaba asembayo ku nsonga eno nsonga ya coronavirus ddala mukunjene nakachwa namutyo mbalanguzi masuza mutya bana mukunja abazadde kati ennaku zino baagala balina kati teebereza omwana atali wa musajja mulala mumuziika mutya oba tali wa taata we bannange abazadde mwebereremu mumutuleetera obukyamu ne muwoza nti omwana wange yazaalako naye lwaki tafuna lubuto olw'ensobi abazadde bemutusalirawo kubanga mwagala ebyobugagga abaana mwabazadde mumutuleetera okuba abagumba mulekeraawo okulya ebintu ebyamangu nze ateesezza nze Maria Goleti mu Lusanja eno endobeso ngiweerezaako abawala bonna abaagala ebyamangu kale Bere feme kitabuli ky'omuziki ku 9 katonyeze 3 ne 9 katonyeze 0 endobeso ekimutabuli ky'omuziki